Ab'Ebbuleeyi essuula 6. Kale katuleke ebyo ebisookerwako mu kunnyonnyola ku Kristo, tweyongere mu maaso okuyiga ebisingawo era eby'ekikulu mu kumukkiriza. Twabayigiriza dda ebigambo ebiyinga omusingi era tetwetaaga kubiddamu. Mumanyi bwe kitagasa okugezaako okulokolebwa nga tuyita mu bikolwa byaffe, era mumanyi obukulu obuli mu kukkiriza Katonda. Twabayigiriza dda ebifa ku kubatizibwa okwa buli ngeri n'okussibwako emikono. Mumanyi ebifa ku kuzuukira ne ku kusalira omusango okutalikyukako. Kaakano katugende ku bikulu, era ekyo kye tunaakolanga Katonda ng'ayagadde. Kubanga baba bamala okufuna ekitangaala kya Katonda ate ne bakivaamu, tekiyinzika kubakomyawo mu kwenenya. Baalega ku kirabo eky'omu ggulu ne bafuna Mwoyo Mutuukirivu. Baamanya obulungi bw'ekigambo kya Katonda era n'amaanyi ag'emirembe egigenda okujja. Ate kaakano baddamu okukomerera ku musaalaba Omwana wa Katonda era ne bamuswaza mu lwatu. Ettaka erinywa enkuba eritonnyako emirundi emingi ne likuza ebimera abalirima bye beetaaga, Katonda aliwo omukisa. Naye bwe likuza amaggwa n'omuddo liba terikyagasa era nga lirindidde kuvumirirwa na kuzikirizibwa muliro. Naye abaagalwa, newankubadde nga twogera bwe tutyo, mmwe tetubabuusabuusaamu. Tumanyi nti muli bulungi era muli mu kkubo eritutuusa mu kulokolebwa, kubanga Katonda mwenkanya tayinza kwerabira mulimu gwe mwakola n'okwagala kwe mwamulaga mu buyambi bwe mwawa era bwe muwa abantu be. Era twagala nno buli omu mu mmwe okulaganga obunyiikivu obwo okutuusa ku nkomerero lwe mulifuna kye musuubira. Tetwagala mube bagayaavu, wabula mubenga abo abakkiriza era abagumiikiriza ne bafuna ebyasuubizibwa. Katonda bwe yasuubiza Abulahamu yeerayirira yekka, kubanga tewaaliwo amusinga bukulu gw'ayinza kulayirira. Yagamba nti, mazima ndikuwa omukisa n'enjaza ezzadde lyo. Abulahamu yagumiikiriza, bw'atyo n'afuna Katonda kye yamusuubiza. Abantu balayira oyo abasinga obukulu, era ekirayiro bwe bukakafu obusalawo empaka zaabwe zonna. Katonda kyeyava alayira akakase bye yasuubiza. Yayagala okukakasiza ddala abo abalifuna ebyasuubizibwa nti bye yasuubiza talibikyusa. Katonda yakola ebintu bibiri ebitajjulukuka era by'atayinza kulimbiramu: yasuubiza era n'alayira. N'olwekyo ffe abadduka okunoonya obubudamu mu ye, tuddamu nnyo amaanyi ne tunyweza essuubi lye tuluubirira. Essuubi eryo lye linywereza ddala emitima gyaffe ng'ennanga bw'enyweza eryato, era liyingirira ddala mu kifo ekitukuvu ekiri emabega w'olutimbe, Yesu gye yatusooka okuyingira ku lwaffe ng'afuuse Ssaabakabona mu lubu lwa Merikizedeki.